agave wandegeya gonna gajja agave nankulabye gonna gajja ne gayingira mu nakivo kyano kati nakivo kyano bwabooga ate nga naffe emidumu gyaffe nayo gireeta ne twesanga nga amazzi gakyasobola kutambula ku sipiidi gye gabadde gatambuliramu. Agamba kyetaagisa nakivubo kyano okugaziyizibwa ekizibu ky'amazzi bwe kiba nga kyakunogerwa ddagala. Ayebazibwe John Star avunaanyizibwa ku by'empuliziganya agamba newankubadde nga baasitula ekitundu ekimu tekikosa maduuka wabula KCCA erowooza ku ky'okugazibwa nakivubo kyano. Okusitula kwe tusitudde oba level ekubo kwerigenda okubeera kuli ku plan oba ku design eri approved client gyatuwa okukolerako ate nga bagi researchinga bekenenya nti ye level yeetaagisa n'ate n'emidimu gye twakola ne tugikolera ku level eya master plan ya drainage standards eza Kampala City Council Authority nti twakizimba nga tukwataganye ne KCCA nga kyekiteekebwa okubeera ku project so nti ne KCCA gye bujja mu maaso ejja kuba ekola okuimprovinga standard za drainage channels zino okuba nga gyenkana n'emidimu gye twazimbye okubeera ku standard yemu ne nakivo kyano. Baabasuubuzi abakoseddwa olunaku lw'eggulo bayogedde we bate ku nsonga eno. Bafiiriddwa ebintu bingi emali yaffe yatobye twekubidde omulange waddeeke talina kyatukoledde agamba akooye ave ku kizimbe kati ffe tuwolooza kizaako akooye ave ku kizimbe kizimbe akola kimu kyakuyomba buyemu kugamba nti mujje ku nnyumba zange muve ku bizimbe byaffe atabisobola. nanyini kizimbe ng'oyo engeri gyogambamu abapangisa abafiiriddwa emaali nti akooye ave ku kizimbe nga talina kyatukoledde. Tukyanyulula amazzi tukyakamula amazzi emali ogiraba yiye kati bwereddamu naaba tutya amazzi gatuyingiridde naye abakola emyalo egyo bongeremu amaanyi so that enkuba egenda okujja muwala gumaze okukolebwa usana gubadde gwaka nabakola mpola. Terakaya ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino Propkedity. Nsasira omusajja nga nannyini sitoowe abadde akaleeta emaali yatomye. Ate ebikwekweto ku batunda ebyennyanja ebito bikyagenda mu maaso nga waliwo emmotoka ekwatiddwa ng'eriko ttani emu. Bino bibadde Wandegeya wano mu Kampala. Mu kabeefuwe bw'okulwanyisa envuba embi mu ggwanga n'okusingira ddala okuvuba obwennyanja obuto, ekitongole ekirwanyisa envuba embi ekya Fisheries kikoze ekikwekweto e Wandegeya ku batunda obwennyanja obuto mwe bakwatidde ttaani nnamba ey'ebyennyanja nga birindiddwa okutundibwa mu katale k'e Wandegeya. Bino bisangiddwa nga bikwekweddwa wansi mu basement era ng'eno bikwakkuddwayo ne bitwalibwa ku poliisi ekintu ekijja abasuubuzi n'embeera ne batandika okubawangira. Singa okutuluma bajja ne batukwatanga wano buli lunaku naye ng'omusajja yaleeta empuuta n'agiteeka mu mazzi yafa n'agireka naye kati bano abatukwata bo baleeta kaki bijja buzzi naffe batusindikira maali bagende ku myalo bakwate ku myalo so si kujja mu butale. Bano basabye abakulu balondemu ebyennyanja bye bagamba nti bito ebisigadde babibaddize. Bisumululire wano balondemu ebito kuba ebyennyanja byonna si bito lwaki babitwala butwazi ne bayola ne batwala naye ebyennyanja nebuze bakwatanga babitwalanga wanga lebalangako nga babyoza basinga babikwala ne bagamba nti bito ne batulaga sensi gye baagala baali badde bamativu naye ngo leero n'ojja n'okwata n'enkya n'ojja n'okwata nga towa muntu excuse ensonga basigire kuvunaana twogala ekituufu twagala sayizi omugakulakirosanu tusooke tumanye naffe wawe abasuubuzi tujja kujja nga twereeza tusobole okusuubula ebyennyanja bye baagala. Ebyennyanja tebatugala tumanye sensi yaabyo batwala butwazi kazakiba nga kyennyanja oba kiyita oba tekiyita bakitwala butwazi kati ffe tuba twagala obwekanya babiteekaawo ebitayita babyoke. Babakungu okuva mu kitongole ekirwanyisa envuba embi bategeeza bwe bati ku nsonga eno. Ekirogulaamu ya nairopaaki mu katale erimu ennyonyi eyo bagitunda emitwalo ebiri kitundu awo wansi eriko ku nnyanja naye bwetuuka mu katale ndowooza ekola ng'etaano oba ena kitundu awo kati eggwanga liba lifiirwa sente nyingi bw'otayimuzingamu ebiri kitundu ku ttaani enamba n'ekitundu oba ttaani bbiri ziba sente nyingi.
Ate abantu 13 be bakakasiddwa okubanga bafiiridde mu ttaka eribumbulukuse Kasese, ate abalala 3 ne baddusibwa mu ddwaliro ng'embeera yaabwe mbi. Kino kivudde ku nkuba efudde embye mu kiro era nga wetwogerera abakulembeze nga bali wamu ne poliisi wamu n'eggye erya UPDF bakola buli ekisoboka okulaba nga bazuula oba nga waliwo abantu abalala bafiiridde mu katyabaga kano. Asali eduka yawo. Ndo wasali eduka yawo. Samusangize ekiro banterere simu bangambere etauni ya Kasika yona yahwa. Nanyo nejana hikasi narora mazima tauni yoni kuire. Ebintu byona abantu bona bali mutaka. So ndasaba government kuleta skaveta kuja kutuyamba yani abantu kubaha muki omutaka kombanga twamara kurora abantu abafire bale bantu mwene so abantu bacyabuzire kandi haro no muntu no mwasobora kubiho nango mwitake kubanga amabale makoto tusobora kubaha. This being a disaster, of course it will require that at the end of the exercise some people will need relief, some people will need support from government, support from the community. Wetwogerera abantu 13 be bakakasiddwa okufiira mu njege. Tugenda kuba tubikutuusaako mawulire gaffe agajja n'eggulire eryo nkusaba otukkirize tukuumuzeemu katono ate tukomewo n'amalala. Mu 1992 ekipya kyaleetebwa ne kikyusa enkola ya banka mu ggwanga. Obulamu bungi bwakyuka. Okulabirira obuyiiya etuukibwako. Amagoba mangi ddala.